This is Inside Out. Kale oli ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi oli otya no munnaffe atuwuliza era atugoberera nkwaniza programu yaffe ey'olwaleero weebale emirimu gy'okola weebale by'oyiga nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Olwaleero mu ngeri ey'enjawulo ntandika okugjayo ku bantu abamanyi ennyo mu Kampala muno abantu abasinga obungi batumanyi bumanyi abamu bakuyita serebu abamu bakuyita bino abantu abatumanyi ennyo mbadde sira kubabawa leero ndi ne mukwano gwange ekitiibwa Robert Kanusu munnamawulire ow'erinnya ate ow'ebbanga eddene yawandiikira olupapula lwa New Vision okumala ebbanga eriwera ng'ate awandiika ebintu ebyalinga ebineneko era ebigaziko kuba by nature muntu ayagala exploration okuexploringa ebintu ebiwera. Robert Kanusu y'omu ku basajja bannabyabufuzi kati abagundiivu mu kibuga ky'Ejjinja eyavuganya ku bwa mmeeya mulundi oguwedde obwammeeya bw'ekibuga Jinja kyafuuka City. Robert Kanusu yali nnyo mu UPC era abajjukira Olaro Otunu mwamulaba nga Olaro Otunu yakakomawo be bantu abasooka okumubugiriza n'okumumanyiza Uganda bwe yali efaanana. Mwami Robert Kanusu, my long time friend and a friend of my family, ye Deputy Resident District Commissioner owa Mbarara City. Sebo nsanyusa okulaba. Nange bwentyo. Eradde nnyo. Emirimu gyebale. Emirimu tukola. Gwenge yali munnamawulire bw'obeera n'owulira nga bakuba bannamawulire banne emiggo babatwala. What comes to your mind? Okusookera ddala amawulire gakyuse. Amawulire ge twali tuwandika edda ffe ng'abannamawulire twali tufollowinga kye bayita ethics. Amateeka n'obulombolombo obufuga ebyamawulire. Yes. Olwaleero guno gwe mukuzi ogusookeredde ddala ndowooza okuva ku election eziwedde ng'omunnamawulire abeera newsmaker ate n'abeera news reporter at the same time. Yagakola, yes. Yagasaka, yes. Yagatematema, yagafulumya, yagasoma. Ate ne bayambibwako ne social media. Okay. Uncensored news okubeera published. Okay. Kati abannamawulire baffe batendewaliddwa nnyo era bajja kufuna nnyo obuzibu kubanga ensi ekyafugibwa ku mateeka. Bo bali mu uncensored generation. Baagala bave ku mateeka ag'amawulire babikole nga bwe baagala. Babikole ng'omulembe bwe gutambula. Kyokka ate ensi eyongera kwenyigira ku mateeka. Ensi eyongera kutambulira ku mateeka. Agali serious. I agree with you. Edda nali nkimanyi bulungi we twakola natandika okukola amawulire nga ntandikira mu Monitor newspaper. Wali. Wakola mu Monitor? Ye natokera mu Monitor. Era yali trainer wange nali nkyali Makerere. Dr. Frank Nabwisa omujjukira. Yes, I remember. Nangamba you are doing literature. Okay. Nangamba bogenda kusoma literature tandika okubeera omunnamawulire nga bukyali. Ojja kubeera n'omugaso, ojja kunyumirwa nnyo ebyokuwandiika n'okusoma. Is an opportunity to write. Nantwalayo omwami gwe bayita David Ouma Balikowa. Be baali batandika. Yes, be batandika olupapula lwa Monitor newspaper. Ne ntandika okuwandiika amawulire. Ati nali njirina ngambula mu techniques of how to write according to Monitor style. Yes. Era nawandika article wange bubiri. Doma Balikowa nangamba nti ogenda kubeera munnamawulire omulungi. That's very good. Nan-traininga, nan-mentoringa, nempandikira ku Parliament of Uganda, ye my first assignment. Ninasooka okukoleranga ku Parliament of Uganda nga mpandika amawulire. That's the time you were also with Baliddawa Kafuufu. No, that's before. That's before? Before. Okay. So, when namala okutandika okuwandika amawulire ne Monitor newspaper, omwami gwe baamwita Waibale Senior, Paul Waibale Senior. Nangamba, this young man who is writing in the Monitor is misplaced. He's supposed to be in the New Vision. Oh. Nanzijayo. It was one afternoon. Nankubira simu. Landline ojijjukire ya New Vision 04444. Yalinga 04, yes. Nankubira nangamba. Are you Robert Kanusu? I said yes. Yali amanyi kitange. Okuva Busoga mu Cooperative Union. Nangamba oli mutabani wa Mzee Kanusu? I said yes. Your father was a cooperator. Yes.
nangamba jangu wandikire mu New Vision where you will be groomed better. This is a government entity. Ojja kutungera kunyumirwa nya mawulire ngo wandikira mu New Vision mu government kati nanzijayo nengenda mu New Vision ngolo nakasala asubiza akawera oba it was just era byali bitambula n'omusala amukasera ake yali mukulu wa New Vision yali William Pike atojjukira William Pike yali following ethics amateeka okugobera amateeka nawandika akasera katono ne bantongoza okubeera future stories writer. Yeah, actually read many of your kasera kewansinkana obulungi nga mtambula nnyo Uganda yonna nga mpandika ku adventure and investigative stories ne bamasiko Ferisco Sike Kakande nga news editor wa Hard News naye yali my boss immediate yali Barbara Kaija era nga olwalero nno y'omukulu akulira ebyamawulire okugasusula mu kitongole ekya New Vision. Ne Catherine Mwesigwa. I never knew much about Mwesigwa, but I have known Barbara Kaija, and I think Barbara is to read. That's the quality. Those are quality editors. Ali ethical, calm. Teyigira nnyo mu bintu. I think is right. Buli munamawulire after lunch. Buli munamawulire yali ng'atuula mu New Vision. Yali ng'alina okugenda mu training gye bayita tent. Twalina ne tent mu middle of New Vision ng'ekulemberwa Ben Bella Elakut. That old Muteso man omulimo gwe dead alive. He's still alive. Omulimo gwe gwali omukulu ogwa Ben Bella Elakut gwali gwa kuwa banamawulire more training mu ngeri y'okuwandiika amawulire n'okugoberera amateeka. So you want to tell me that at New Vision training is the deliberate it was continuous and everyday meal then during our times of William Pike and Ben Bella Elakut yali akulira training in the tent. Elakut Ben Bella. I love the guy because he has a lot of history. Kakasera ketwalina banamawulire ab'amaanyi. So now obere y'omanya nti the ethical journalism is a bit. Tujivuddeko. We have really deviated from standard of news reporting, news gathering, and news publication. What could be the problem? First is a mix of technology. Technology bwazze abaana abamu ne bava ku by'okuyiga kati olaba ne mu quality of education in universities bazze ne badda ku IT AI nti wombuza ekibuzo lekicara agenda ku AI n'abuza AI netandika okumubuulira audio nemubuulira story yonna nemwa profile which is killing logical thinking and critical thinking we're losing out. You know the world goes in disarray. Buli muntu alowooza nti amanyi kyekituufu kubanga AI yamubuulidde naye neerabira nti AI is picking from encoded messages by various writers nejja mu standard general acceptable line. So the message does that it can scan through very quickly through many writers and put together. As an editor. Ati kati bwe buzibu obuli ewaka omwana omugamba ekintu ng'alowooza AI kye yamugambye kyekituufu mpakana nabe ewange mayito mpaka no Google at the end of it tells you we welcome, is it Wikipedia, which says we welcome new information, improvements, updates, corrections, meaning they are also collecting from many other people. Very true. And there are many versions of knowledge. Knowledge grows. Knowledge phases out, knowledge grows. Now we are missing logical thinking. Abantu baffe mu kulowooza ko critical thinking is missing out. Era njijjukira ekibuuzo kimu kye ntera n'okubuuza. Nti babuuza, how do we generate scientific knowledge? How does AI generate scientific knowledge? Ideally kuffe abaakulanga computer kubanga nze ndi omu ku bantu mu Uganda abasooka okutegeera internet kyeki kubanga nasooka okukola ne company gye bayita Uganda Home Pages yatandika wano kye bayita website designing and publishing nga nkola n'omwami gwe bayita Edward Baridawa nga yali member wa parliament yali yasomera mu America eyo n'akomawo nga mukensufu mu kaseera ako nga akenkuse Baridawa mu bya technology kati nazija mu New Vision ngalaba stories empandika with the knowledge I was putting in. Nangamba, you can now become a content developer for websites. Can you come and help my clients to develop content to be published on websites? Wikipedia and plus. Because of my logical thinking. Zinalina somera ku paper and a pen. Katulaba checho Sweden has now banned out AI in all schools in the education system.
it said it has now gone back to the paper and the pen. It's Pencil better. and the paper. It's better because the interaction between the pen and the paper ngolowooza kyogenda okukola. Yes. This one is just a mere click and answers come. You have no way to verify the answers. Some people cannot even adjust them okuzimproving them. They cut as it is, copy and paste. And so I agree into it. So Robert, yes, how did the munnamawulire omulungi nga ggwe yandibadde yeetaagise nnyo mu kaseera kano ava atya mu mawulire agende mu byoliko? Because that would mean you are part of the problem. Yes. You got the knowledge which you accumulated over time. At the time would be harvesting your knowledge. You are now an RDC. I have never stopped writing. Once a journalist, always a journalist. If you really loved your profession with a passion, it is hard to drop it. You write. It becomes infectious on you. But you write for... And you're not writing for money. Yeah. So you are not a journalist. You're a writer just. No, it doesn't mean that only those who write for a living are the ones who are journalists. Anyone who writes for others' benefit is a journalist. And I continue writing. Mpandikira international journals, omuli the Dragon IDBF magazine. I know you love that game also. And I continue publishing and writing. Before the death of our legendary journalist and mentor, Shak Sali, he used to invite me and asked me to write short scripts about situation in Uganda. Oh, you have about been working politics with Shak Sali, yes. He could regularly call on me. Cremated yesterday? And give me special assignments. I could travel to Nairobi office of Voice of America. I worked with Mr. Okello to keep sending those short scripts about the situation in Uganda, politics, and tourism, working together on the general issues of the economy. Katuddeyo emabega. Yes. Oyingira otyo okkolera Museveni. Nakizuula amanyi bulungi mbadde ntambudde amawanga mangi. Era nagatambula nga ndi mu UPC ebiseera ebyo ebyedda. Nga mpandika amawulire ne ntandika okulaba nga waliwo ekimisinga mu quality of leadership. Ng'otambula n'omukulembeze n'akubuuza naye njogere ki ekinaakola amawulire. Kati ne neebuuza mu kaseera ako ani mukulembeze. Nze ali kubuulira omukulembeze ekyokwogera akola amawulire. The politicians normally consult us. It was something funny. And kikyaliwo bwe ndowooza ng'omukulembeze mu minister, member of parliament, ali kubuuza gwe omunamawulire. Manga ujjukira print media is not easy. It's for men who do critical thinking. So nga bakubuuza kiki kyemba njogerako ekinaakola amawulire. So si ekyetaagisa eri eggwanga. Kati mu kaseera ako ne ntandika nange okwerowoozaamu nti ndi mu bantu abasobola okubeera abakulembeze because I'm leading in ideation. N'ebyokwogera. Bw'oba okulembera mu ideation, mu kuleeta ebirowoozo ebigenda okuzimba eggwanga era ebikola amawulire mu ggwanga mu kaseera ako. Then I started looking at myself as a leader. That's where I get inspired to join politics, to start thinking and bring out my ideas to the public. Because ojjukirwa nnyo nga eyasamba akabookisi eyadduka nako. You remember those stories. Abajjukira Robert Kanusu, story ya Robert Kanusu ejjinja ng'ali mu kaluba kamubba n'asamba ebbookisi mwagiwulira mwagimanya. When you see that, and every time I go ku embassies okusaba visa batira okujjayo bu video obwo omanyi like American visas, Schengen. They want to osooka n'otekayo application then ne bakuyita okugenda okukola interview oluvannyuma nga bamaze okutegeera ebikufaako byonna. So bakugamba kati are you part of the endangered people? Because njukira mu kaseera kutuwa 2011 twavuganya navuganya ku bwaluko government leadership chairman LC5 ejjinja n'empangula akalulu ne bakuwangula ali naye ku kadi ya UPC mu kaseera ako kati system waliwo engeri gye yanfunza n'engamba owaayi omugezi yeerwanako kye nali nsobola okukola kwe kulaga ensi nti akalulu nkawangudde naye sirina buyinza obweranjirira bakanzibye n'engenda eyabalanjirira ne mbagamba owaayi lwaki temusobola kunnanjirira nange nenkolawo ekyo mu kaseera ako kye nali nsobola okukola ekikyajjukirwa ennyo
buli jengenda yonna bagamba yo yasamba ka box yo yakuba returning officer yo yalaga ensi nti waliwo ebyali bitambula bulungi mu kulonda n'okulondesa. You have come from far. Yes. So era bobo genze ku YouTube ogenda ku YouTube notekamu Robert Kanusu election parakas it all runs. It all runs. And was humble boxy, but still you did not get the seat. I didn't. You lost it. I lost it. 5 years later, you come back as mayor of Jinja. Yes. What was the inspiration? Of course, I knew. When I nintambula ngankola emizanyo jangu jukira nga nafuna n'omudaali gwa zabu mu kuvuga amaato g'empaka ge bayita Dragon Boats from Kunming, China. Nenfuna omudaali gwa silver okuva mu Italy in Ravenna. Nenfuna another silver medal okuva mu Zagad in Hungary. So omuzanyo kuvuga maato higwe mbadde nkola naye kati ngenze nkula oboni bwagenda okula waliwo ebimu muscles zitandika okuzitowererwa naye kati now I'm an administrator and judge of Dragon Boat Racing. Ndabirira ndi mulamuzi era nze nkiikirira Africa. As a communications officer, I represent the entire African continent to the IDBF top summit. Naye how did yes, let's go there. I love that. Chembadde manyi kiri kimu nti Uganda bwe nali ngenda mu World Championship, I was the only black person and very black as you see me representing the continent of black people. I could speak English naye nga amawanga gonna the whole world aboogera oluzungu ate batono kubakola omuzannyo gwa Dragon Boats abasinga boogera ennimi eziva mu mawanga gaabwe. Because I became an ambassador of Uganda, talking good about Uganda, of course. It's only a fool who goes out of his country to start decampaigning his country and talking ill of his country. Omuntu yenna atali mugezi yafuluma eggwanga lye n'agenda ebweru ng'ate agenda kukomawo n'atandika okwogera ebweru ebifuukuula ebicaafu ebikwata ku ggwanga lye kubanga abazungu tisi kye baagala okuwulira. Baagala kuwulira birungi. Baagala kuwulira ebifa mu nsi yo biki ebirungi. Ennaku bagimanyi nti gyeri mu nsi yonna n'abazungu boyogereramu nti bajja kusaasira nnyo nti oli bubi. Bangi abatalina mbeera nnungi. Abazungu bangi ng'omulaba akugamba nti jjajjange yafiira mu apartment, taata yanzalira mu apartment, nange ngenda kufiira mu apartment nga sifunyeeko ettaka eryange sizimbyeko ennyumba eyange. Kati bangi abatunuulira Africa. Omuntu aganda n'agamba nti nina ennaku naye bamubuuza olina ettaka ewammwe n'agamba nina eka 3. Gamba eka 10 n'agamba nina ennyumba n'alaga amayumba alina amaka. This is my family, this is my farm. Gwolowooza bali bulungi. Nakyaza president wange owa Dragon Boat International, founder president is a British mugagga nnyo abeera Wales. Bwe yajja wano n'emutwala ebudondo gy'enva ekivubuka omanyiyo bulungi. I know the place. Yatuuka mu maka gange n'agamba gwe oli mugagga emirundi nga 10 ku bazungu abali ewaffe mu Bungereza. Ne mbuuza nti kiki okudaala n'agamba ewaffe millions of people don't have a place to call a permanent home. To own a home. A home. They don't have that built chance. By themselves. Generation after generation. Olulyo lwonna lubeerawo nga terina kye lulina. Ekyokubiri bakubuuza nti eggwanga lyo kiki ekirungi ekiriyo. What is good in Africa? And I tell you the next 100 years Africa is going to become the paradise in the whole world. So bwogenda no bagamba nti Uganda is bleeding ense egwawo. Batakulaba nga dikuula bakulaba nga atana bakutegeera nsi bwetambula. Bwogera about freedom, fighting for freedom, bajja kugamba naye omanyi ng'ensi yaffe omanyi ensi yaffe kyekoze Israel and Palestine. Omanyi ensi yaffe contribution in destruction of Ukraine. Do you know how many people are dying there? How many people are dying in Uganda of such in a similar kind of situation? It's not there. It's here where people can have all their freedom. Kati bwogenda nayogera human rights, human rights. Kyanyambyeko muganda wange. Nti nze mu kusoma okwange wewandabira mu politics oli ali active gogambye okusamba box. Nze buli nabeera nga nduuzinze out in an election, I could look for knowledge, accumulate knowledge. You can accumulate scientific knowledge. Amagezi aga science ogafuna mu mikutu ena gyokka. Njagala kubuulira ng'onyamba okukyusa through experience. Okubiyitamu ne bikutuukako. Through intuition. Okulowooza
waliwo byosobola okulowooza ne kikujjira nga kirooto nga kinayinga anse yeetooloddaawo n'otambula ekiro mu nzikiriza n'ogamba bannaye enviiri zinvudde ku mutwe ndinga wano walinga waliwo omuntu naye ng'ate oluusi kituufu waliwo ekitali kituufu mu kifo ekyo. Ekirala is the senses, the six senses eziri mu muntu, okukozesa six senses, okutegera kw'omuntu, kuwunyiza, okuwulira, kufiiringa, ebyo okuwoomererwa, ebyo bwe bityo ebyo byonna bw'obigatta bye bikuwa kye bayita scientific knowledge. Yeah? Yes. It's a long story about that. I know it's scientific because they are proven. Whatever knowledge you get from that can be proved. So nakisalawo nange okugenda nga neeyongeramu amagezi nga nsoma. Era kati ku level gye nina nkuyita ku graduation yange in October with my masters in peace and conflict studies. Peace and conflict studies. Kati bw'ombuulira nti omuntu mu kaseera kano eggwanga we liyimiridde, the whole world, ensi yonna weeyimiridde, yeetaaga saara, yeetaaga topic emu okubeera relevant at international stage, olina okuba nga kyoyogerako kikwatagana kye bayita peace building. Peace building. Ensi teyagala ensi enoonya mirembe. Yes. Kugizimba so kugizaawo. So you must be talking about kugitebenkeza kugizaawo. Kugizaawo. Si kugiyuzaayuza. Si kwongera ku escalating situation. Kyova ekyo kye kyalese Donald Trump kuwa second presidency of the US. Peace building message. Yeyoke yamukomezaawo. Abantu bano bakuchannalizinga naye abadde ayogera sagala sente za America zigende mu kuwagira ebintu ebirete obutabanguko mu bitundu ebirala. Nja kufunza budget yaffe eddemu ezimba omuntu waffe. That's the conflict restoration. It is part of peace building. Nali si kisuubira nga ndaba ku TV nti Abamerica bayinza okulonda Donald Trump. Wow. The world is seeking peace. The world is bleeding. At nation level, at state level, ensi ng'ensi yeetodde nga bw'onagamba nti America, Uganda, Kenya, Ukraine, Russia, ensi buli emu yokka erina obuzibu bwayo. Buli nsi erina obuzibu bwayo. Kati bw'ozigatta ne zifuuka the whole world under UN, bw'oba following from UN, ntalo ze bleeding. Buli nsi esaba buyambi. Bw'olaba bino bitwaka ebitambula nga bigaba emmere byetooloola the whole continent. Bisiikuula enfuufu, ensi yonna ejjudde enfuufu ng'ebimotoka ebitambula bigaba buyambi. Mmere buyambi. Do you want to tell me that Trump means well for the world? Do you believe peace building? Azimbye kye bayita peace building. Forgetting about the dynamics endala. Ng'oggyeko ebirala ebiyinza okubeerawo mu bukulembeze ne bikufunza. Naye nga omukulembeze omutunulira ye nga kyayagala. Ozimba otya emirembe ng'oli mu kugoba. Ali mu kugoba bannaffe. Actually, he got an order from the Supreme Court okufulumya abantu mu ggwanga to deport. Awo oba ozimba mirembe bw'otugoba tubadde tuli wamu. Ekintu ekyo kye twogerako concept ya peace building. Bannaye abatulaba abatubuliriza bwe mba njogera mugulewo Google nti mwagala nnyo ebya AI. Muteekamu peace building concept. What does it mean? Mulimu kye bayita conflict restoration. Mulimu okujjukira consolidation of what you have. Trump has been talking about consolidating the achievements of American people. That is his mandate number one. Abanamerika bamulonda anyweze obulamu bw'Abanamerika bubeere bulungi, bubeere nga bali better, babeere nga balina betusako bye baagala. Kyekimulonze kusookera ddala. Okay. Kyova olaba nti era America efugibwa mu bayita federal states. Buli saza lirina gavana waalyo, lirina constitution yaalyo, lyefuga, lisoloza omusolo, limanaginga. Naye buli federal state erina ebizibu byayo. Kati ono president wa United States of America agatta ebizibu byonna ebyo ebisukkulumye essaza erimu bye tasobola kwekolako n'abigatta. Then n'ayongerezaako omulimo ogw'okulungamya ensi abamasape nti America yesinga obunene. Kati ne bagattako nti America etandise n'okuyambako amawanga amalala oba okweyingiza mu mawanga amalala, their policies n'okubeera nti erungamya amawanga gonna ng'eyita mu United Nations. Lwaki nze Donald Trump mulabanga omuwakuzi w'entalo? Nze mulabanga a disaster to the world. How? Atayagala bantu balala, ayagala America yokka. You know when you say America for Americans, ng'ate tuba tuzimba the concept of global peace. Tebiba tebyawo. Tulina ebintu bibiri. You are talking about
Trump, the president of the United States of America. Yes, the individual. You are talking about Trump, the patriot. Alina obuvunanyizibwa obw'okuzimba eggwanga lye. Kubanga wabatazimbye America. America is at a threat kankubulire mu kaseera kano. The fastest growing economy in the whole world is China. Do you think that is good news? Agomawulire malungi awali mu America. Mubyenfuna. Gakosa dola, gakosa emirimu. Kati workshop of the world. Ebintu bye tukozesa byonna va ku motoka, va ku utensils, genda ku masimu biki. Ali kubifulumya yani? China. Kati abantu bameka bintu biki bye tugula Africa for example nga biva America nga tubikozesa nga tubiguze buguzi ne tubireta ku sente za bitono ddala bitono nnyo ngoje bibatutonera obutonezi ne bogenda ku byobulamu America yesinga okugabira sente mu byobulamu yebadde esinga okugabira sente mu byobulamu naye kati biki ebyobulamu mbulira eddagala lyokozesa nga liva America made in America nga balitundira wa mu made in India ebisinga biva India and China yali ebisinga byali biva German yali esinga okufulumya eddagala quality pharmaceuticals kati China India neyingirawo. Right now it's a balance between India and China is threatening India market in the pharmaceutical world. Kati olwaleero nno America erina okulwanira okuzayo ekitiibwa kyayo okulwanira ekitiibwa kyayo ne number 1 mu byobulamu economic growth and development. Naye ate erina okwongera okutiisatiisa n'okulaga eggwanga nti yesinga amaanyi mu nsi yonna. Tukyali number 1. Kati waliwo ensi endala gyotali kwogerako bagiyita Great Britain. United Kingdom. Njerese ndowooza nti yanafuwa. Is it still a force to reckon with? Kyetunda kiri kimu biri bintu nga bibiri. That is the museum of the whole world. It's the library of the whole world. It is the archive center of the whole world. Britain yasoloza history yonna. Buli kyoyogerako kyonna. Buli kyafaayo ky'ensi. Tandika okuyiiya innovation. Nti ogenda kukola kamera eyo. Nikon and Canon. My dear, before you finish publishing, producing it, Britain bemaze okukola etteeka erigenda okufuga kyogenda okukola. That is the art. Balinga omuzeeyi gw'olaba veteran n'atuula wali n'asirika nga sniper. Atunuulira buli kintu kyonna ky'okola. Ye n'ayiiya akufuga atya ku kyewakoze. That's Britain. Britain yenna copyrights of all the products you are seeing on the world market today. Copyrights reserved in Britain, United Kingdom. Okay. Kyekyo Queen wa Bungereza, twali tumanyi Queen Katrina King. Byali ateekera eggwanga lye. So bingi ebiriwo ebiraga nti Donald Trump tutambudde ne mu bintu bingi embozo wedde bintu bingi. But I understand. Donald Trump stands for peace building. And kindly right now America egenda kuyimirirawo nga y'amaanyi ng'etandise okutumbula kye bayita peace building. Era ensi zonna olaba President Museveni wano lwaki afuuse omuganzi mu nsi yonna. Nabana bamuvuma bano bagenda tugenze bweru lwaki muwa President Museveni obuyambi. Tugenze balemereddwa okubeera n'akamugo konna ke bamutuusaako. Balemereddwa okubeera ne kadent nkayite ntya mu Luganda. Keeko akamogo. Akamogo konna ke babongolako. Because every time President Museveni features on the world stage, he's talking about peace building, integration, restoration, Africanization. He's talking about Africa. Come up, develop your own indigenous knowledge. Let us strengthen up ourselves. That's the message for the next 100 years. Kati bana basigaddewo, they are busy talking about the Museveni. Which Museveni, when he appears on the world stage, he undo byonna bye boogedde abisaanyaawo mu speech age ngalaga eggwanga wajja liraga the next 100 years. Kyekyo kyekoze. Uganda kyekyo kyasobodde okugizimbirako era kyekinywezezza President Museveni era kyekiwabuuziza nti Kanusu ovadde eri n'osala okudda eno nakizuula nti buli mugezi akola na gavumenti. Buli mugezi akola mu gavumenti. Eyo gye nali mbeera teri interview oba ovudde mu ghetto oyingira buyingizi ne bakugamba kati ono munene w'amaanyi alina numbers akulembera kino alina kino bakuyingiza n'obeera n'obusungu bwo kubanga opposition yaffe wano ng'oggyeko opposition eyasooka. You don't regret leaving UPC. Sooka olindemu njagenda kuwulira UPC yennyini kubanga yali government era abantu ne bagibeeramu ne bagifunamu n'aba UPC bennyini bakubuulira how it dismantled and fell out of power. Ne balowooza nti bujja kukomawo obuyinza ne butakomawo forever.
UPC opposition yaffe lekanve ku UPC tebanchawa nti mbogeddeko sagala kubogerako buli muntu amanye ebizibu bye mu kibiina kyalimu kati nze nagenda okukitunulira nga buli mugezi asomye akola mu government employs the most bright people in the whole country era bayita mu public service waliwo ekitongole kiramba ekisunsulamu nekiwa omuntu on merit the job in the public service. On merit. Mama wange yansomesanga n'ekitange nga bagamba twagala naawe obeere mugezi ogenda okole mu government kyaliwo naye nga tukola emirimu innovation ejja buli mugezi then yes kule yasinga olwaleero luno mbuulira nti waliwo requirements ze bagoberera nga zirimu logical thinking okuyingira ekibiina ky'obufuzi kyonna babuuza olina ndaga muntu nti yes oyize emyaka 18 nkituufu n'olwaleero luno kiyingidde ne mu kulonda kati otunuulira abakulembeze natunuulira okulonda okubadde Kawempe if we are to go by merit amagezi natunuulira muganda wange gwe bayita Kasacha Henry I think was one of the best candidates in brain power Kasacha brain power very power atraininze nnyo abantu ffenna Abannayuganda nimbye sebo n'omwami mulago bayita Isa Matovu yes abaami abo abavubuka abo bagezi basomeseza abami ba parliament okuba inducting webeyisanga bagenze mu parliament bwe balonda Henry abeerayo mu basomesa abadde mu kusomesa democracy abadde mu bitongole Netherlands Institute for Multi-Party Democracy Conrad Foundation yes be bakaza basajja abayivu era nimanyi nti ku luno naffe abe NRM tufunye omuzinzi omwami oyo Kasacha ng'ali mu DP aganye okujjira mu NRM najjira mu DP obuzibu buzze naye abalonzi gasibe baliko abekawempe tebamumanyi abalonzi gasibe baliko tebamumanyi tebamulaba na kumulaba tebamulaba era tobanenya kati bye byengamba nti sincere speaking ensi yaffe evudde ku mutendera guli ogwali gutambulirako eggwanga ate ekkiriza gaana yadde tuli mu social media tuli mu masape tuli mu kuyisa muntu gaali n'abeerawo amaanyi kubanga ayisa mu muntu egaali eggwanga ne lijja kuddayo ku mulamwa era time ejja kutuuka ebitundu byaffe byegayirire abantu abalina obwongo nti Simon tukwegayiridde jangu weesimbewo wano mu kitundu kyaffe Saabagabo Kawempe Saabagabo Makindye Saabagabo tuyambe eggwanga lyaffe livudde ku mulamwa mukomewo mutuuze ku mulamwa kyekyo Trump kyali kukola ewaabwe mu America because that Trump stands for America fe tumwesibako bwesibi kubanga twagala buyambi naye nga is a leader of the American people era interest the agenda number one is to satisfy the aspirations and needs of the people of America. Si fe tujaze a secondary issue. Stance ye eya Trump. Yes. N'okwagala okwesiba ennyo ku America ye. Eyawukana n'aba Democrat. Abalowooza nti America ebeere free and open for bawanye ekifaananyi nti batwagala nnyo era batwagaliza nnyo naffe abali mu Africa n'amawanga gakyakula. Naye ne batukolamu more business than what they give us. Batukolamu more business. Balaganga abatwagala ennyo. Yes, ne tubasembeza. Nga balina kye bakwese. Ne batu exploitinga nnyo okusinga Trump kyogwoyogerako. Trump abadde open n'akubulira ekituufu. America is for Americans. Kati kankubuulize mbuuza kyobadde bambuuza nti Kanusu lwaki ogendanga Ebungereza n'okomawo ng'abantu bali wano balwanirira okufuna visa bazigula ssente buwanana agende ebweru nti bwembuuka bwe nti sikomawo Uganda nze lwaki nkomawo tadda nkubuulidde muganda wange Simon waliwo b'osanga Abanaafrika sijjagamba Abannayuganda kubanga tobasanga nnyo mu communi nga bali bangi ng'abaana obasanga tebasobola na kufuna kyakulya nga ne tiketi emukomyawo okuva mu America okukomawo wano takyagirina n'ebiwandiiko byatambulirako byabula dda ate alina okubisasulira omusolo okukomawo wano talina watandikira bali eyo nate naalaba gwe Omunnayuganda n'agamba Kanusu tusanyusa okulaba genda ongulireko ku pizza asobole okulyako pizza fresh made from the restaurant mu McDonald's nga tasobola takyasobola. I was in Istanbul in Hungary in Turkey netulya omugaati omwana n'agamba nti fetulya migaati wano n'agulyanga gwa munnyo n'agulyanga guli sweet n'agulyanga guli hoti naye nga talina kyakulya kirala kujjako enkoko n'omugaati kyekyokulya kyalina n'okunywa amazzi ne juice packed juice tasobola kwetuusako kya nnyanja
tasobola kulya ettooke wano getusula n'okusuula, tasobola kulya kawunga. Era nze nkubuulira buli lwentambula nga ngenda Istanbul nga mpitira mu Istanbul Turkish Airlines, niwe mba ngenda Schengen, niwe mba ngenda America, niwe mba ngenda other European countries, kyenno kwetika kiri kimu, neetika akawunga obuwunga flour, maize flour, yes. Neetika ebyennyanja, nteekako kofi mungi, kawa, n'oteekamu smoked fish. N'obipakinga, nemba pakingirako n'amatooke, ntosanga baanize nga mugagga ku airport. Because they know banga bamanyi obaleetedde ekyokulya ne beekubira amasimu abali Bayazid, abali Ankara nti waliwo ali kutuleetera emmere. Kati bono bagamba oyagala, bakubuuza oyagala ki? Nti sizze n'engoye, ne bagamba engoye oba tozze nazo, tubuulire size gy'oyambala, tubuulire engatto z'oyambala. Teweetika migugu gya ngoye, ebyo gasiyawo muleke Uganda, tuleetere emmere. Abamu abakyala baagala enviiri n'ebizigo by'enviiri, nze bye beneetika okugenda nabyo. My clothes, hand luggage, byonna mba nteesemu bizinensi yaabwe eri. Mmere. Sente zenfunamu zisinga value of the goods if I had gone with them. Olina Robert Kanusu, Deputy Resident City Commissioner ow'Embarara, munnamawulire balenga nti yaganyuka yaga nti akyagalimu munnabyabufuzi ow'ekibiina kya National Resistance Movement eyavuganyako ku bwammeeya bw'ekibuga eky'Ejjinja. Sinnafuna mukisa kumanya oba ebintu ebyo nakyabirimu. Nedda nze kulwanga Kanusu bwe tuba tutuuseko ku step ate endala toddayo mabega ate kuzanya n'abaana abato this dirty game. Okay. Sikyazanya local politics kyamwagala. So Nesimbyeko ku bya LC5 obwammeeya bw'Ejjinja otule ne bakansala oluusi ne byemuteesa byennyini nga tabitegeera nakubitegeera n'akulumya omutwe kubanga bakola majority mu kanso. Weegayirire bakukube etteke, ogende weegayirire omulonzi wansi ng'omwegayirira awo naye kubanga alina ndagamuntu. Tosaba kalulu ka Museveni wano, nali mu kalulu ako akaggwa ng'otunula omusajja yambadde bidiko y'amasanda kubanga alina ndagamuntu yayagala okubuulira gwe omukulembeze ow'esimbyewo ky'oba oyogera ne bw'oba asaba akalulu. Saba akalulu akako mwami Kanusu, tosaba kalulu ka Museveni wano. Ne mugamba gwe bw'oyambala bw'otyo ne bw'ofaanana gwe ogenda okumbuulira nze bwe mba nsaba akalulu. Kati nze kawe Museveni, sooka owe Museveni akalulu olyoka okampe. Oba toyagala kumpa akalulu ate kampere Museveni. Ajja kukumba gavumenti nga weeri, nze nkozesa amagezi gange gensomye n'amasomeredde n'ag'okuyiiya mbeerewo ng'ensi eri mu mirembe okusinga bwe nagamba nti mulonde nze waggulu woonooneke eggwanga libeere nga Ukraine bw'eri olwaleero oba Palestine. Mmwe abakolera Museveni muwulira mutya ng'abantu balaga nti bakooye? Olaba ebintu biri omuwendo gw'abakoowu gweyonga. Olaba ebintu biri bibiri naawe obuze. Nze ba RDC bonna bakolera government of Uganda. Tuli ba public servants. N'emmotoka gye nfuga eriko nti UG kitegeeza ki? Uganda government. Kati bw'ogamba nti bakolera Museveni jamu individual. Government maybe okolera NRM, okolera government. Beera particular. Buli musajja muyivu sa kubuulira muganda wange. Tuleme ebintu bino kuba personalizinga kubanga waliwo abannaffe bali bagatandika okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Bava ku ggwanga ne bagenda kwa individual. Ne beerabira nga individual can even make katemba n'akola n'ebirala n'asekamu. Naye bw'aba president, the government, however yogedde nga government. No opposition ewa Nuupu. Bali mu government yeemu. Yeetaaga passport yogenda ebweru. Sooka olinde. Naawe oli mu opposition, you are part of government. Because you are part of the government design. Regime eriko is the one which designs your existence. And the government business ziva mu executive. Executive is led by the president. So the interaction, the interconnection. The question you are dodging, is that there are people abantu bangi bakoye Museveni. And when you are doing programs as an individual, mobilization, as a person, yes, they want to change. But as another district, you interact daily with but the proof people. is there. How do you handle the proof is there that they endorse this same person for presidents of the country as they look for alternative. Do they know what they do? I think so. Abantu bamanyi bulungi kye baagala. They endorse him. Bw'ogamba omuntu nalabi wano walaba luli juzi video bwe zaafuluma nga
bagambye nti ababadde balwanyisa gavumenti ya Congo babatemyeko emitwe bonna balaba n'abapozi nga bagamba bannaye Museveni abeereko kubanga kino bwe kijja wano singa ffenna tuli bafu. Were you around? Yes. Sentiment says naye waziwulira. Yes. Kati lwaki obuuza nti bamukoye kati bayinza okuba omuntu okulaba ekifaananyi nga kye kimu naye badda ku buvunaanyizibwa n'emirimu gy'akola ne bagamba asooka abeerewo yasobola eggwanga lyaffe alinywezezza. Jjukira mu kiseera kya covid baali bagambanga teri muntu yenna asobola okuggalawo kanisa ekereziya naggalawo bbaala bw'okwatako ebyo oba owedde ng'oli munnabyabufuzi. Uganda yensi yasooka wano mu Eastern Central Africa and in the whole of Africa eyateekawo total ban, total lockdown, neeruma pap bbaala no kanisa no kino no n'ebiggala. Omanyi gye nali mbalala naye nga nina okutambula okudda ebusoga. It wasn't easy. Nalina abazungu Germans abawala nga tebasobola kutambula kuva Embarara okugenda ku airport. Ate jjukira ne airport yennyini was crucially and partially locked. Kujjako abalina essential reasons ezikwata ku buli muntu yenna okutaasa bulamu nga bebakozesa exawe. N'enguudo twali tuziyitamu zino mu Kampala ng'olaba buli kinnya we kiri n'olaba nga zikaddiye ezimu wali potholes ezimu ne zitandika n'okumeramu n'omuddo. And indeed the country was at peace. Naye ate oluvannyuma bangi otwanyumirwa lockdown. Twayiga okukola, we became innovative, production ne yeeyongera lwakuba nti ekizibu kye tulina wano e Uganda tukyogerako ne Professor Benjamin. Tetusobola kuquantifyinga ebikolebwa mu bbanga. Buli bbanga okubuulira nti kino ekyaliwo economy yali bweti ne bweti obusitubwe buno obutwatuukako. Twetaaga tuddeeyo mu scientific ways of measuring growth even in times of crisis. During COVID time abantu bangi bayiga okusimba ebitooke batandika okulima. Waliwo omuyimbi yayimba nti twagenda mu kyalo ne tulowooza nti yali pate ne tulya enkoko ne tuva mu kulya enkoko ne tulya emmere ne tulya amagi g'enkoko amagi bwe gaggwawo ne tutandika okulya emmere y'enkoko. Nani muyimbi oyo yayimba ebyo? Waliwo bano abayimbi abafujjo abayimba enyimba ezo. Kati ku nkomerero ne bategeera nti kati byabwerere katandika okukola mu kyalo ne batandika okulima ne basimba ebito. Abamu ne batandika n'okuzimba amayumba mu byalo. Nagamba kanzimba ennyumba. Bangi bagenda baddayo mu bibuga gye bava ne babeera mu mahoteli ne families zaabwe. Ne batandika okusasula bill ne zikaluba ne zeeyongera. Finally ne bazimba amayumba. N'olwaliro nno bw'ogenda mu byalo. The change, growth as a result of COVID lockdown. Was big. Chovola Minister of Planning, our finance, but no kutiyamba okutubulira. What measurement, what growth was measured out of that crisis, such that COVID tuleme kumwogera konti yatutira abantu baffe. We draw lessons, so we may draw lessons. You never know, draw lessons from. Nkubulira another issue. Kagame, President Kagame wa Rwanda, Kigali. Bwe bagamba nti bamuteeseko akazito olw'obuyambi bamuwa, yagamba mugende sagala buyambi, mugende bakyekyo, mugende. Kati buli mukozi wa Rwanda public service tugenda kumukendeza kuba 30% sente zino ziyamba okuzimba eggwanga lyaffe. Olwaliro bw'ogenda e Rwanda olaba change ng'ensi eringa etayitako mu genocide. A lot of things have been done positively era nga n'abantu bakuuma kye batuuseeko. They protect achievements consolidated during this time because there is a contribution towards as a Musoga. As we conclude, as a Musoga. Yes, Musoga politician, kati awondogere mu Lusoga kubanga ndi Musoga leader, the Musoga. Yes, Obona, where does Musoga stand in the political market share? Musoga, when intelligent people like you, when the Basoga like you, who would succeed the Kadagas, are now saying, sikyayagala kubeera mwogo muzannyo gwa kiralu. No. Bwe nkoma mu politics ngenda kuma what national politics ngenda kubeera mu national. Of course I'm now national. Don't tokiraba bulabi. Yes. Luli nali nevuganya saavuganya ku bwa council navuganya ku bwa LC5 mukaseera ako nga jinja tenda bakufoka city. Era bwe yafoka city nengamba bannaye mumpe omukisa ngende mbakiikirire. Nze ndi omu ku bantu abaali bagenza okusoma okuteekerateekera ebibuga n'abantu baabyo ng'ebibuga bino bitandise akaseera katandise okusemberera. President yansindika okugenda e China. Twali abantu nga 7 okugenda okusoma
okuteekerateekera ebibuga n'abantu baabyo. New model using the China development model. Kubanga China yensi ebadde ne cities ezikuze within a period of 45-50 years only. Ekibuga ne kifuuka ekibuga nga kivuganya Los Angeles, kivuganya Boston, kivuganya London, naye nga only a period of what? 50 years. Jukira nga temuli ba slaves, temuli colonialism, nti bagenze ne babba, China yagenze ne colonizing ensi gindi, ne routinga ne leta, naye nga ekozesezza their resources. Kati bwe twakomawo ne ngamba kansabe obwa meya. Balonda mazina. Abasoga balonda ki? Ono yatuzingere ono abeera ku TV. Gwe balonda nga balabanga yagenda okubakolera. Kati genda mu kibuga Jinja olwaliro kituliro ego kifaanana. Kaba n'amaziga. Balonda Kasolo Okocha omukulembeze nga ne bw'omubuuza namwe abalonda ba MP byakajjanja omubuuza constituency yo gitwala luddawa. Talabanga constituency esinga gy'abaddemu. Takyalanga ku mu kibuga kirala kyonna. Talina meya yenna in the world gwasobola okubira kesi. Robert Kanuso, Deputy Resident State Commissioner ow'Embalala, byalabye musajja munnamawulire omugundivu, bonna beyafuza aluddemu, atambudde amawanga mangi, abadde mu byobufuzi byawa. Nakoze ebintu bingi, kyobulaba emboozi ye tetulina bwe tuyinza gikomya erineeno. Njagadde musaba afunengayo akadde ajjenga tunyumye mwabalina bye musobola okuyiga mumuyigireko. Naye nina kyensimye kimu. SML. Yes. Online news. Ensi ekyuse. Ate ensi bw'ekyuka omusoga akoba nti enswa bw'ekyusa amaiso bw'ekyusa okyusa envubo. Simanyi mu Luganda n'Omuganda enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. Wonna azikwatira obulungi. Very good. You are leading in giving people fast news. That's very good. What I only call on you to use quality news like now. Nsanyuse nnyo bannamawulire bange bakaaba amaziga ne ngamba mukaaba amaziga kubanga muvudde ku mulamu ogw'amawulire amatuufu. Musome ebitabo. Read how do you do the right new journalism. Government journalism number one is sensitive like security. It's one of the Twitter soft infrastructure. That's it. Amawulire tugateeka mu soft infrastructure of a country. Kati another soft infrastructure ngozeeko security is news. Security move together with the news. That's how BBC was started. Abannayuganda bonna, abannansi balina okufuna amawulire agali quality. Kubanga amawulire is security. Bw'oba amawulire amafu amakyamu ogasoza obukyamu, so security etambulira wamu n'abannamawulire. Owa polisi bwakugamba nsooka oveewo, gwe omunnamawulire sooka oveewo. Ayina kyala. That's why this time kubanga mwafunye ganaga online, social media ne TikTok, bangi abafidde mu lutalo lwa Palestine okusinga baafira mu World War I ne World War II nga bannamawulire. Bali bagoberera amawulire ku mateeka, aboolwaleero bali mu protest, bali mu emotions, byonna nga naye munnamawulire akwata kamera n'awaga n'okuwaga n'akola sayini n'akola bino n'ogamba ate ogenze kukwata mawulire ate naawe ofuuse part of the fuuse muwagizi. Kama abawo omukisa. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.